Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tukwaniriza nnyo munnange gwali eyo gyoli gy'osinzira okulaba olutimbo lw'emirembe Salam TV. Abatugoberera ku mitimba gano yonna oba Facebook oba YouTube oba Afromobile abali bweru w'eggwanga mwongereemu amaanyi naddala mu kugoberera abali mu diaspora olw'ensonga nti bisinga obungi bibayitako. Oyinza okuba oli eyo naye nga tojja kusobola kusitula muntu wo kumutuusa gy'oli naye nga ate waliwo abayinza okuyambako emigwo egimu gyegye mu bulago ogambe nti nze Hajji Kassim Ssali ntwalira abantu bange bano ntwalira omuntu wange ono mu nkuŋŋaana ezibaayo tulina Uganda kwe kwaffe tujja kubaayo omwezi ogw'omusanvu tuyingira ogw'omunaana tekussa n'ebirala oyagala genda kusoma emirimu osobola goba diriyo bulungi nnyo n'oga njagala kukutula ngende Canada nkole tekiri araamu kubanga ensi eyagala abakozi ate nga balina otutuusaayo botuyunga abatuufu weebali n'olwekyo nze musajja kabaka Hajji Kassim ali olwaleero tugenda kunyumyamuko era naawe ate ne bannaffe bano abakutwala oba abakutunuza mu nteekateeka ey'okukyusa obulamu bangi nnyo kirowoozo ekyo kijja naye aloota ali bubeezi mu nnyonyi n'aloota nga ali eri n'atakiteekako nnyo birowoozo leka kubeera leka kwekubako njawulo leka kwekaluubiriza leka kweremesa kubaako nawe otuuka lwaleero era tugenda kutunula mu bannaffe ogenda otya ogonderwa otya okutuuka e Bulaaya naddala Canada ogonderwa otya okufunayo ebyokkola n'otabeera ku street ogonderwa otya okugenda osomereyo biki bibakwetaaza okuva wano abaffe omala kusinga kibanja oba kukwata byapa obiweeyo gende oba ebyo byonna mukadde waffe Hajji Kassim Ssali abikuyisaamu engeri gy'otuuka e Canada n'akwewaza ye bye yatomera kubanga batomeza bangi nnyo kwebali era batandise kati otulaba agamba boyita nze nga nnoonya kontakiti zaabwe aya basi nga tulumba Hajji Kassim Ssali nkwaniriza nnyo nange nesimye okuba wano amina sebo era nebaza ni Salam TV anti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam. Tuli wano ku lutimbe gaggadde tuguse ensonga twakoma lulinga tutambuddeko nenga tujja kudda tukomyewo amina tewali kye tukweka buli kimu tujja kiwanga bwe kiri kituufu nnyo kinagaana era kiba kiganye kye tutamanyi si musango gwaffe okumanya tekukoma ate era waggulu w'omumanyi wali omumanyi amina tujja tambulira awo Kisa nnyo kya mukadde waffe Hajji Seguya yavudde mu bulamu bw'ensi eno Hajji Seguya badde omumanyi muntu wammwe be basajja abatandisi nalabye omulangira nga amwogerako omutandisi kimu okubanga ye chairman abadde ku board y'eddwaliro okutuuka waviridde mu bulamu bw'ensi eno mulangira alina akantu keyayogedde n'aga nti abavubuka ffe tulina okubaamu n'abakulu abakadde abakuze abatambula nabo betutambula nabo ila inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kitalo nnyo ajati Afisa Seguya n'abalala mwenna tubasaasidde nnyo abaviiriddwako mukadde wamuona ate n'eggwanga lyonna lumeeya okutwaliza wamu eddwaliro ly'ekibuli n'amasomero gonna gabadde atuulako nga board chair olwaleero bw'otunuulira engeri abantu gye basimbula okuva mu nsi zaabwe olwaleero ekintu kye bayita okukuŋŋaanya ebirowoozo basinga obungi akagambo kano waliwo eyakaŋŋambye omukyala amuyita Ssali Zaituni abamwannyoko ali kibibi ewaffe butambala kibibi awo ku Saidina Abubakari omulala yabadde ajatijja naati Kakumba wa Mariamu Kisasi wano yaŋŋambye nti abantu Hajji ababuulireko ku ngeri ki gy'ogendanga gwe wennyini omutima gwo tegunyiize ku kyawansi yo yagambye nti abantu abasinga obungi Hajji okwagala okugenda okukyusa ku bulamu amala kutamwa nsi ye amala kukaluubirirwa era ava wano ng'agamba nze tombulira Uganda tombulira Hajji akagambo kutamwa nsi yo no planning ogena mu nsi endala Allah saamu baraka
njagala genda Canada ni Uganda mpulira entamye buli kimu kintamye kina kumala kuntama nkwegatte kwa Hajji Kassim Ssali tugende Canada oba kakati fe aba Uganda culture and diaspora yes ezo ensonga zetwasinga okutunuulira nga tutandika project zino kubanga twali tumaze okuwangala ne bannaffe nga bo bagamba nti newe mba nfudde nze temunzizaayo obulamu bwenga yakyawe kakati ne tugamba nti tunaabeera tutya ate bano abaana baatulekedde tebalina kufuna waabwe afudde yalaamye nti temugezanga kati ate abaana olw'obutabamenya n'omugugu omunene mulina okubayiiza ate bo badde kirabwe yagaana kiraba kakati ne tutunuulira ensonga ezo ne tutandikawo kye tuyita Uganda culture and diaspora Uganda culture and diaspora so yensonga lwaki mwatandika ekibiina kino noza mukyala abo Janet ne Mariam bamaze nabo nga balaba ekintu ekyo ddala kikulu era kyo mbebaza okuba nti balaba kitwalaba emyaka 20 agayise so Uganda culture and diaspora ibadde ekola ekintu ekyo eva nga tugezaako okulaba nti abantu tubagaza gye bava kye tuyita heritage in them tubateekamu heritage ne tubagazisa ensi zaabwe ne tubawa n'okuinvestinga mu nsi eyo back kyoba twaggulawo emikutu egisobozesa abantu okukomawo ne bainvestinga wano ne bakuliyetingawo emirimu ne bafuna attachment bupya kyekiri kye twasookerako ne luli nti omuntu twamuddiza dual citizenship kubanga abantu abasinga bwe baatuuka ne Bulaaya basalendinga eggwanga lyabwe ne bafuuka bansi ziri kati ne tugamba no tulina obbagazisa okudda okufuna property na buli kimu ne tuzisaawo dual citizenship omuntu bwakoyalinga dual that means abazizza obujja ensi ye naye ate embeera ekyuka etyaji kujja mukoddomi wange omuntu bw'amala okuva mu mbeera embi tajjukira nti yagirimu avudde eno atuuse Canada ayiseeko mu mbeera enzibu atuuse waatusaterede n'atandika kugenda ku museetwe kati fridge mulimu ekyokulya enkya wakeero genda waali emmotoka ye weeri awo mu garagi abaana be basoma tasasula school fees medical bamujjanjaba omusaala kasimbi kagwayo bugwe kwa kawo biri abyerabira byonna byayiseemu kati atandika n'okujjukira ku bakadde be kati Uganda culture weyingirirawo nemuleetera bandaga muntu n'agifuna nemutera passports n'azifuna olumu naga akanzireko kewaffe kati wadde eno atandika okwagala ensi ye naye kira tulina okukuuma olulimi lutawanya lutyawo lukyankalanya lutya olulimi kasoluzinga olulimi oba oluzinza ensi yo completely otuuse eri e Canada ogenti engeri gye natamwenye Uganda ebisigadde byonna n'olulimi lugenda mwana nze nange namalako emyezi nga 8 myaka nga 2 nga sogedde Luganda myaka nga 2 terwagenda lwasigalamu naye nga sina bwe ndwogerera ate nga sina bwe njogera naye kubanga ezo ensi ze tuwangalyamu okujja kati nti abamigrants tuzze bangi mu kusooka twali batono nnyo ng'okufuna munno gw'onookyalira olina okulaga emyezi nga 2 mu maaso naye n'ava ku mulimu kuba twasulanga mu camps nga tugenza okukola tusulayo tudda nnaku 3 ate n'oddayo kati nga temulina we mulabaganya mu munyumye Luganda ate ffe twagendera e Bulaaya tewaaliwo digito eno whatsapp facebook tebyaliwo bino bizze buzzi bino bino bipya ffe twali omulembe gwaffe tegwali gwa GPS gwali mulembe kyogulu lumuli mutya bupapulanga Uganda bwe yali akapapula n'owandika n'okawayo wa takisi n'owa posto n'owandika baluwa posta n'egireeta n'emala omwezi mukulu ate ddeyo eyiyo olw'omwanukula communication yalinga nzibu bannange enseekuze nnyo kakati ebyo ebiseera kakati tugenze tudda mu digital country ensinga bwegenda modernization ejirya kati tusobola okukola WhatsApp groups biki niwabirawo conversations ezo kati tetukyasobola nnyo bantu kujja Bulaaya ne beerabira ensi yaabwe so mukirwanyeeko mu myaka egyo gy'omaze nga tukozesa media so emigaso gyegimu gya social media gyegyo so Janet mugamba abeere mugumu Janati ku Mariam Ssali
ndowooza obubaka butuse bulungi ate mumanyi mutudde mu ofiisi ku Kisaasa awo ku Mariamwai high school ekisaasa awo so webale nnyo webalire ddala ate ne mwannyinaffe Mariam nabo bale nnyo ne Ssali nabo bale nnyo webalire ddala. Okay, munnayuganda ebiseera ebisinga obungi tetera nnyo kutunula naddala mu biki bye tugoba nenyimirira bwenti nembeera sitaaka nga saagala kwebuuza mulimu byendowooza nti nsobola okumanya nze nnyini byo nja byegusiza amala kutomerera eyo tonnafunako ku cases ezo ng'omuntu aganye okutunuulira ali ku mukono gwa ddyo n'ogwa lefti n'agamba kama mbaya kanumbe. Abantu era basalawo bati bannayuganda basinga bagamba batalaafiya olulimi olwalafiya ekijja kijje ne bwafuna visa ayagala kutambula butambuzi. Olaba waliwo neyaŋŋambye awo nze njagala neetwale ku Hijja nzekka kubanga kati yentegeera yaabwe corrupt mu mind ebatawanyiza nnyo n'okulowooza nti buli kintu basobola okukimanuvalinga kubanga ensi yabata eggwanga lino lyata abantu baalyo nti terina we libayambira kuba kubatambuza. Tugeze nti tugenda Canada oba group oba ki gavumenti tejja mukono n'ebintu ebirala ebikolebwa. Uganda tulinga bwana bwambaata twetakulira twefaako feka Uganda bwetwefaana kati mind eyo yetulimu tulowooza ne gye tulaga tulina kugenda bwe tutyo. Bw'ovudde eno nga weetwala ne bw'otuuka eri oyagala weetwala bw'olowooza. Kakati ye mistake esinga obunene ku bantu abagala okutambula. Okutambula nga tosose kumanya ABCD ensi zitambula zitya ziri ensi zinteeketeeke era bw'ojja ezina procedure bw'ojja nga tugobedde procedure eyo ofuuka homeless. Olwo ogenda okubeera ku street homeless era ogenda kusula n'abalalu ba drugati ba convict abantu abasula mu biyumba ebyo bateeka mu biyumba ebyo okittidde eno kuba gwe yagadde ofuuka era kaana kambaata ng'ensi bwe yakulera ensi yo. So I advise people buli lunaku tinimba munaatambula musooke mwebuuzeeko ku ffe abaliyo ababaddeyo naddala nze sina buzibu omuntu kuneebuuza ate siba kyajinga kumbuuza ate era wakiŋŋamba nze mbalaba mu ofiisi yo wali concentration fee sigiraba ng'ogibanja nti teekayo 10 oba 5 wali tutuule nkuwa eddakiika nkunyonyi. Abantu mbawa amagezi ga bwereere ate era gabayambye abagakosezza. So obuuze nti bwe mba nze mu nsi kati nga Canada ntandikirawa kiki kye neetaaga nga nva wano kati nze nkugambye nti bw'oba ova wano e Canada kyonna osobola okumanya ani agenda okureceivinga ekyo nakyo kikulu era ogenda kutuukira mu kibuga ki bye bintu ebisooka ntuukira mu kibuga ki ngenda kusanga yaani ne bw'aba nga takusuzizza era ng'olina ennamba ye n'omugamba nti mwami Ssali natuuse nenkubuza oli luddawa nti okay jangu obeere wano nja kujja nkolayo ku ssaawa 7 nkubulira ekyokukola oba olina guidance ennene. Nina abaana 5 bakomawo batya bajja ebyo bwe batyo byabwe ne babeera batuuka ne bagenda oli abantu baje nti bano ababayambako wano abalanga mbiwulira babiranga babaga nti eri kasootuko oli mujjana omulimu ogufunira ku airport bakutwala mu hoteri gy'okusula nabo ne bajja baana ne bateekamu akasente kaabwe ne bazirinya ne bayingira ne bagatugenda ate batusomedde okutuuka ku kisaawe nga birala tuuka ku airport nga birala nnyo. Baba basudde mu biyumba byabo abantu abatalina gye babeera ba homeless basula n'abalalu tebanaaba banywa enjaga ne boononawo naawo gamba obulamu nga bubi nnyo olinga mulalu ku street nibagamba ino si ye Canada gye tubadde tuwulira nga atandika okujulira Uganda nagalita ntikiti yange ekyaliko kanzire bataano mu mwaka oguwedde baava mu kibuga Edmonton ne bakomawo wano kwebuuza buteebuuza nakulooza nti biwedde n'okulimbibwa ate era kyekyavaako n'abawala abeekalakasiza ku street nabalaba kubanga nabo babagamba bati nti mutuuka eri byonna byabwereere buli kimu. There is nothing for free mu nsi muno
Hajji omuntu okuba nti omanyi mulimu njagala nnyo tukozese ekintu nga abalala tebajja kikozesa amazima gakaawa ne malungi okwogera era omuntu ajjukira ne bwaba takirabidde waabwe Hajji Kassim Ssali yali ku Salamu TV chairman wa diaspora n'ayogera ebigambo bino n'enzijamu kino oba ne sikijjaamu ntomedde Hajji omuntu yeewala atya obuzibu obwo okumusiigira ekifaananyi nga nakimusiigira ali eno tali eri era kikisinga okuleeta obuzibu kubanga ono yenna abakulagirira okujja Canada akola imagination ti Canada bagingambe fana bweti temuli bantu bwe batyo kati gono jango omanyi ogenda kusanga ennyumba ziri awo oyingira temuli bantu no procedure weri ate eri nambulukufu omuntu wabajja Canada achuzinga ayinza kusigala nga mugenyi oba kujjanga nga azze kubeerayo choice yiye Canada tegaana kati bwotuuka eri gwengamba buganda nti mwami Ssali nze siddayo kati nze nenkuwa procedure nenga oba toddayo tugenda kukyusa visa yo efuuke y'abasigala then tufune work permit mu myezi 6 ojja kugira osula wano kumala emyezi bw'ono omala ofuna omulimu olwokuba ofuna ewuwo oyo Hajji Kassim Ssali kati nga nkuteeseteese then nja kukuyambako okufayiringira application eno nkufunire medical nkufunire ne work permit ofune n'omulimu era nkuwe nti mu myezi 3 oba 4 ojja kubanga oli wekka naye oli ava eno nga mugamba nti okolerawo tekisoboka genda olutuuko otukokola abakolerawo bannayuganda kino bakimanyi bulungi omuntu yenna azze Canada nga azze kukolerawo ava wano ng'alina work permit ulirawo nyaawo munnayuganda yagala okugenda Canada okuba ekyeyo bookola emirimu olina kuva wano ng'ozze kukola ne work permit yo ng'ovudde naye wano kisoboka nakyo system weeri era egikuwa kubanga ogenda through kye tuyita labor market assessment waliwo emirimu gyenjo basomeramu musono gisaamu mu koodi zamwawo ne muziraba bannayuganda gye balina okusaba egikuwa okukolerayo so si buli muntu ajja tiasobola okufuna work permit ng'akyali eno n'emirimu mirondemu nti carpentry nti gwe oba guno mpe example nti emirimu emirondemu egyo gy'ova eno ng'olina work permit naye ate ng'ogisabye ate era okugisaba kirimu cost ekisookera ddala olina okuba nga okwalifyinga okuba n'omulimu ogwo ng'omaze emyaka egisukka 5 okudda waggulu ng'ogukola ekyokubiri olina okuba nga wagusoma guliko ebbaluwa ekyokusatu olina okuba nga bakebedde obwongo bukola bulungi tekuli wadde ekiragalalagala ekyokuna olina okuba nga olina ebbaluwa ya poliisi eraga ntozanga ku musango toli muzi wa misango wadde akaduukulu poliisi oyitako ompite soto giyingiramu olina okuba nga omulimu gukuwa ebbaluwa ekakasa nti ono mukozi mulungi recommendation nti nva mu next media mukozi emyaka 5 oba 8 oba 10 nze gundi kati n'olwokoteekayo application y'okusaba omulimu ogwo n'ebirala olw'ebyeyongerako kati mulimu egirina payment nga yawagguluko ono egirina payment nga yawansiko waliwo low wage waliwo ne high wage nekisinziira era mu state mwoba olaze kisinzira ku state mwoba olaze ku mirimu egyo emirondemu si mulimu gwonna tojja kusaba waliwo gojja okusaba nga Toronto teguliiyo Edmonton gyeguli oba kale nga yonna gyeguli naye nga bagyeyawula ne bagiwa ne coding bo bennyini ab'ensi ezo kati gye gyokka naye bano abasigadde abajjira ku visitors visa balina kutuuka eri ne bayita mu system eno emala weeks 12 oba n'okukka wansi kubanga beetereza nga bali mu kukutereeza tuli ffenna olutimbe kwokyali lw'emirembe Salamu TV tuline mukadde waffe Hajji Kassim Ssali ssentebe w'abanaffe abawangaalira mu nsi ye Canada oba abali mu diaspora bw'otunulamuko waliwo ekiteekebwateekebwa naddala conference nyingi nnyo bannayuganda zebaba baagala okuyitiramuko so ndowooza kyandibadde kirungi nnyo obutatawaana abantu bali abakomawo okoze otyo obayambeko baddeyo oba naye omanyi kikuta okukoma ku kisaawe obanga gwe batisse okudda nono bamalayo ku akabanga
ne bigaana era nga balaba byevunise ndaba kaali katono nnyo akaali kabulayo kwatagana na muntu abitegeera ye amanyi bwakola enseeri kubanga nti era kirala abantu bajja nga bali block nga tolinamu wadde akasente ziweddemu asembeyo okubeera ne dola nga 5 awo kakati oluusi bagera otuuka eri ate ebintu nga byetagamu akasente kubanga empapula za Canada abantu bazoogera wano Canada egaba empapula naye waliwo process yazo ezifuna yeetakisamu obwa lawyer lawyer sente ntono zajja okukosa $7 tebasaaga wadde wano lawyer cost ya lawyer mugimanyi so era senga sibadde nti Hajji Kassim abeerawo n'ayamba ku bantu abo abantu lwaki tebajja kusobola luyo okuyimirira obuyimizanga nti nkwate kalaamu mpandiike ate nga tajja kuwandiikira kubanga kankubuleko kino kira kyetubuusa amaaso abantu bonna okusigala e Bulaaya alina okuba nga alina emboozi gye tuyita emboozi omuntu okusigala e Bulaaya alina okuba nga alina emboozi gye tuyita emboozi eyo erina okuba nga eri well defined ku ebyo byamutuukako nga Kassim Ssali ebyamutuukako nga yakatuuka e Canada ng'ali Uganda ebitamusobozesa kukomawo kati emboozi eyo lawyer tagenda gikuwandiikira gw'olina ogyenyumya era gw'olina ogyewandiikira kakati ebiseera ebisinga bannayuganda ajja nga talina kintu kyonna mwerere naye okukwata mwami Kassim Ssali omujja ku mirimu gye omulimu gwe yeekolera dola ze oba 2 palawa omutwale hours 4 oba 5 mutandika okuwandiika ebyo ogenda musasula ki omufiriza nusu nga 2 ndowooza saawa ze z'atalina okukola kakati kyobulaba nti abantu balina okujja ne bamusindika abaana baffe baba tebavubuka basinga okujja bavubuka bato omuwayo $5 oba 10 umubeeremu namugamba genda nazo akuyambira wajja otandika ate n'ekirala okubasuza ne bana abaana abalalu abaana bavayo bononese kubanga bali banyi banjaga ate enjaga eri gye banywa yewaffe eri free market steady restricted kakati omuwe bakana ye wano naye ngena anuusa kati naawe yebasawo ekugendamu si naye waffe mbu banywa bafuweeta omukka ogulaba kati ogenda okulaba omwana avaayo naye nga yeewulira takyayina kuviirawo ddala kubanga buli asuzeewo omwezi mulamba akawoowo kali buli nnaku akasika naye mukuba kati muyinza okuweereza abaana eyo ne mugaba abaana batuuka ne boononeka ye reason emu nti omwana mwabatuukiza mu bifo we batalina kutuukira Salamu TV otimbo lw'emirembe bala nnyo webalire ddala munaffe gwali era atulaba abazadde ba Uganda basindika abaana baabwe nga bakkiriziganyiza oba omwana ya forcing omuzadde n'amugamba nti nze ngenda tewali kukkiriziganya ku ekyo embeera y'ensinga bwefaanana omuzadde takyalina ssuubi mu mwana we gw'amaze okuzaalira wano era ekisinza okukola migration e Canada today kwe kuba nti abantu bakyalina ssuubi mu nsi yaabwe ekyo mukyogere omanyi ekizibu kyetweteekamu kwebikkirira ekizibu kyaffe kiri nti tetukyasobola kuzaala baana ne tumanya future yaabwe bweneebeera kubanga lulife bazadde ffe batuzaala nga balina ebibanja nga tugenda ne tulima ne tunoga emmwanyi kati munoga w'emmwanyi tewaliwo jazinoga kakati abaana tebalina mirimu basomye ne bamala omwana n'amala okusoma ate n'akomawo waka n'atuula akutulirire teguli agijjeeyo musanyuse mulidde emmere mudduwa naye amazima amatuufu talina walaga kati abazadde tekiri kugaana kukkiriziganya kifuuse nti kyakkatala ate omuzadde addamu buto ate okunoonya mwami Ssali amuganye nti mwami Ssali njagala ontwalira omwana ono atandika obulamu obupya kubanga kiri kyonna alina kyekola nze siyinza kutuulira mukisa gwa muntu abaana abo eri balina opportunities nyingi ziggalirwa wano kubanga wano future yaabwe eri kateero ntono ate bakyalina emikisa mingi obulamu bwabwe buwanvu kati bwe batuuka eri baba nga baana abantu balamu era akola n'addamu n'akuweereza eno n'okola bulungi nnyo so abazadde tebakkiriziganya na baana naye bakkiriziganya ku kyokgenda batandika obulamu bwabwe obupya ate ekireesewo bulungi nti abazze ne bamalayo kakabanga babadde successful Canada tendaba kuba nnyo n'abantu bajja ne batabeera successful olw'okuba nti abantu batuuka ne bakola emirimu
gyegiri emirimu egy'obukugu omwana bw'ajja wano ng'alina diguli emu oba kale ng'amazeeko high school asobola okusoma katono nnyo n'afuna omulimu gw'obukugu ogwo n'amutambuza obulamu bwe bwonna Canada paka bwere wali gimalako ng'avudde wano alina kyasomyeko bw'atuuka eri asoma ku katono myezi 6 n'asoma obukugu obwo experience esinga agifuna ku mulimu ate n'agukolera ddala ebbanga kubanga ffe kyetuyita full time ewaffe bw'oba afuna omulimu gwa full time otoyinza otandikira ku $1 kaŋŋambe oba 25 naye manya nti buli myezi 2 oba buli mwezi bakwongeramu simoni kati omwana agenda okuweza emyaka 10 ng'ali ku mulimu ng'ali mu $4 nga 4 naye ate ng'omulimu gwa gufunyemu experience n'eyasoma gy'atasobola kufuna kubanga enkola yaffe si yeya wano omuzungu bw'aba akutendeka okukola ako kati nga bwe tuli wano olaba program ngeno gy'okola mukoddomi wange yalibadde nga program eno yiyo ng'omuntu gwe osasula mukamaawo ekiseera ky'omaze wano naye byonna ebikolebwa ku program eno gwe olina obinoonya oba bulango oba kiki gwe gwofunamu ssente ezo kyova olaba abakozi aba TV be basinga okubeera well paid mu Bulaaya tegumanyi wadde basawo gwe mulimu gusinga okubeera well paid bawulira n'abamawulire mugire mulumbe Canada kakati olwokuba gwe gusinga okubeera kubanga bamuwa airtime yonna ebayiye kati ye yamanya ninafunye obulango bwange 10 nebansasula ssente bwezitinze mukama wange yansaba ayagala $100 era gwe 10 lwomuwa kati bwe zikulema nga programu efa ziganye bwe zigaana nga programu efa kati myenizo olina okuba ne akibayo bwe ziba ziganye otula ku akiba nozaawo kakati kyevolaba nti kimadde nga nti you own it kati professionalism gyogenda oyongeramu buli lunaku ekusobozesa okukola programu ereete ba Hajji Kassim Ssali abalina obwino bweru waggwange kikuyamba okutumbula programu yo naawe wennyini okwokuma nti ogenda waggulu tukyali fenna okyali ku Salamu TV otimbe lwa mirembe webale nnyo webalire ddala tuline Hajji Kassim Ssali ye ssentebe w'Abannayuganda abawangalira mu diaspora olunaku olwaleero ndowooza obiwulira abazadde boogenda okusindika omwana kakati nno bwe tukomawo tukyalimu enfuna y'emirimu entuuka gy'otuukamu e Bulaaya ate era n'enkola nekyoyongerako n'okuva eno abasajja muva eno ng'osomyeko ina diguli yo ofulumye Makerere University bamaze okutikkira n'olyoka otuuka eri ate n'ofuuka ow'ebigere mwagala nnyo ndowooza kugenda eri ate otuuke nga baggulumiza sooka obeere hambo then oluvannyuma tubira byonna Hajji Kassim Ssali agenda bituyisaamu era tukyali fenna kkiriza katono nkumuzeemu ate bwe tukomawo twongere okutunuulira ku byensoma era twongere okutunuulira ku biddako naddala bw'ova mu byensoma bw'ova wano mu kunyigirizibwa bw'ova wano mu kwebuuza otuuka otya tukomewo katono nnyo nnyini ddala tovaawo eno ye Salamu TV. Better steady, be better. 7 out of 10 of us have lost a substantial amount of money to fraudsters. Money we could have used to pay rent, invest in small businesses, clear fees, or send to mama in the village. Better steady and protect what's yours by being vigilant with your virtual transactions. Keep your PIN to yourself and only take calls from registered customer care numbers in case of telecom issues. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission, Bank of Uganda, MTN Uganda, Equity, Uganda Bankers Association, Post Bank, United Media, Stanbic Bank, and MTN Momo. Fred! Osmosis. Freddy! Fred Dollar, my boss, CEO Inojo, the general of generals, the conqueror of conquerors, the first and the final, the sky above the skies, the promised land, the terms and the conditions, the international king crocodile, the source of the Nile. Ero sina sente. Mpola emitwala abiri njera kujuzawo kaduka kange.
the signs and symptoms of success. The bank commander, not the bank teller. Lwaki okalubirizibwa okufuna loan ng'olina MTN Momo? Weesootinge! Kozesa Momo app obanyika *555*5 okufuna looni ey'amangu. Londako looni ekukolera okuva mu looni ez'ebika eby'enjawulo eziva mu bannaffe be tukolagana nabo. Nga tuli wamu tewali kitulema. Omuzadde wandyagadde omwana w'abangulwe bulungi mu byenjigiriza n'eddeene? Jjamu ku Richard Junior Schools tojja kwejjusa. Tulina amatabi 2 okuli e Najjanankumbi ne Kawempe Embogo. Richard Junior Schools ssomero lya ddene boarding okuva ku Nassale paka P7 ate nga liri ku musingi ogw'obusiraamu. Wano ku Richard Junior Schools tuzuula wamu n'okulaakulanya ebitone by'abaana nga tuyita mu katemba n'okuyimba saako n'ebyemizannyo. Okumanya ebisingawo tukubire ku noti 7556 82 31 10 oba noti 7 noti 4 9 10 55. Carry a world of entertainment with you wherever you go with DSTV Stream. Excel Vocational Training Center erisangibwa Bombo Kalule ly'ettendekero lirina abasomesa abakugu mu kutendeka emirimu egy'emikono nga liyingiza abayizi abamaliriza P7, senior ey'okuna, senior ey'omukaaga n'abo abatamaliriza okuli abava awakana ab'ekisulo. Tulina courses ez'enjawulo ku mutendero gwa certificate ne diploma okuli catering and hotel management, hairdressing and cosmetology, industrial art and design, tailoring and fashion design, motor vehicle engineering, electrical installation, electronics engineering, welding and metal fabrication, plumbing, building and construction, journalism and mass communication. Wamune na Ssali teaching. Twakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'ebyemizannyo era nga tutuza ebigezo bya UBTEB, DIT ne Makerere University. Courses zaffe zonna zimalira ddala emyaka 2 era nga tugaba basale ku mitwalo 5 gyokka buli mwaka. Songa ku nsomesa yaffe twongerako n'okutumbula ebitone by'abayizi. Tusangibwa Bombo Kalule oluguudo oluva e Kampala okudda e Luweero. Okumanya ebisingawo osobola otutuukirira ku nnamba z'essimu ez'owammanga. Excel Vocational Training Center. Excellent skills for life. Eno ye Salam TV. Kukulisa nnyo mukuumulamu okyali ku Salam TV olutimbe lwa mirembe obale nnyo webalire ddala okutambula naffe. Tulina ssentebe diaspora mukulu Hajji Kassim Ssali mukoddomi wange bwetyo bwe tuli banaffe abali mu Alubata ndowooza kibuga kyaffe ekyo kati Hajji yajjo bitwawulirawo so okutwaliza wamu ekigambo kyeŋŋambye Hajji oba kye mubuuziza nti bannayuganda okukyawa nsiimye nnyo nti bannyini kyo mukifunye bulungi nnyo nnyonnyini ddala tweyanza nnyo tweyanzeege Hajji Sserugo owa Kinaawa naawe ne weegattako era ne weebaza omukulu ono ku kigambo kiri. Waliwo omukyala Naziwa Fatuma yalizza n'aŋŋambye nti mpulira nga amaziga gaagala kujja olwa sikyasobola kugenda naye nga ndaba ensobi zonna ze nakola n'entomera n'eŋŋenda paka Kuwait osanga nandibadde ndi Canada. Ensobi ze zikolebwa kwebuuza kikulu nnyo nnyonnyini ddala. Hajji Kassim Ssali bannayuganda baagala okutandika kati okuprosesinga okugenda e Canada okukola emirimu, okugenda e Canada okusoma, okugenda e Canada okulambula okukyala okuwummulamu. Awo njagala tugattewoko bannayuganda bakozesa nnyo abantu kati ababatawaanya. Olwaleero ensobi ekolebwa yeya bannayuganda
abateekateeka ebintu bye twandiyise nga bino akwata ekipapula n'akiteeka e Makerere University mu biseera bya graduation naga nti job opportunities n'agenda ku Nkumba University n'agenda ku Victoria University n'atimbawo job opportunities nabirabye juzi nga batikkira omwana afuluma bw'ati n'ayingira wamulagiridde nti ndi kamukamu oba MK oba Maryland oba Plaza kwali bakola zi office eyo ku bizimbe kwa Kedi mu kibuga tebababuulira bituufu. Hajji Kassim Ssali biki ebituufu ddala nze ayagala okuprocessinga era kasente ki nga mbutuufu ne bwe mpadde document n'engiyitamu nga mwekali kuba nkulaba n'ebintu awo ndabye zikkoodi awo omuntu agenda okutandika ndi njagala mulimo njagala mprocessinge ngende Canada tebaagala mazima negabagambe ge mazima amatuufu ekisookera ddala teri mwana agraduate nze Makerere asobola kuvaano ng'alina work permit kati bye babalimba mu Uganda ekyo kimu lwaki kubanga omuntu yenna okujja okukolera Canada olina okubanga olina experience mu ekyo ky'osomye okumala emyaka egitaka wansi w'etaano kati omuntu yakafuna diguli aba akijjeewa bakutikidde ballo bamawulire ba carpentry wati plumbing oba okijjeewa ko obwo bulimba bwe busookera ddala so bannayuganda nze njagala oyo omuntu bwatyo ajjenga visitor ajjenga omugenyi kubanga kyo option yoweeri eyokuterereza eri nga wanayiseewo ng'omugenyi naye bw'ojja nti nvudde eno nga nze nga professional kyensomye kyenza okukola teekawo star x emyufu era ogyongereko kuba tekisoboka osemu n'obuuso buli nti kizibu ekyo tekisoboka okole bwoti naye jangu mu Uganda Culture and Diaspora waffe tujja kutwalira mu business forum oba mu conference etegeka ojenga omugenyi kati bw'otuuka eri oŋŋambe tuli wano nga ndi mwami Ssali siddayo kati nze nkuwe procedure entuufu togenda kwevuma Bulaaya ye muntu ajja okusigala gagamba nti balimba Bulaaya abantu walungi bwe bawuli abakinyumya kubanga atuukidde mu bulamu obulungi n'omuntu amanyi kyakola olina abantu bewaweeka ku mugongo oba obusigadde bwonna ndowooza obamaze kibagamba ekyo professional yo eyawano eyinza okuba nga ejja kuwa omulimo naye nga ogiruddemu nga nze nti ngiruddemu naye bw'oba wafulumya ejjuuzi ebyo ebipande bye batimbatimba neza Kedi mwe babayita bambi temugenda Hajji Kassim Ssali ajja bataasa olina b'oweese ku mugongo okuva lwe wagenda bayitirivu competition mu Uganda naddala bannayuganda tetumanyi kye bayita competition buli lwe tutuuka okumpitinga oyagala akusomesezza oyagala akulaze business yakole ki avemu bw'aba wa restaurant nga wakolawo otunda ekifu ky'enkoko 35 kikusale lazima naye ng'oli akoze eki avudde mu business Hajji mbiraba ne Canada ebiyinza okujja nti Kassim Ssali ina bayisiza ku mugongo gwe bwe batandika ekintu ekyo bayinza okukyonoonera eyo nti alabye awantu awo wali watya kizze kikula ku lw'okuba nti kinatandika kino nakitandika mu 2011 okubanga ntegeka conferences okuyambako ku bannayuganda kubanga iwaali loophole wokka wosobola okuyita okuyingira ensi eyo nga tobonyebonye nti tugenda mu Uganda kwe kwaffe at least nga wooyitira n'okola ebisigadde kati nenyambako abantu bangi abamu ne batandika n'okukola kyenkola sikina mu musango nze era sirina gwe nali nga nti takola kubanga naye sisobola kumalawo volume y'abantu bali wano bannayuganda baagala okutambula buli lunaku bangi nze Kassim Ssali ndi omu ate nnyinza okuba nga volume yange ekoma ku bantu nga 300 buli mwaka kati wata abasigadde kiraba so nawo omukisa nti buli ayagala okukola kye tukola akole naye kyalibadde kirungi otuba tukola tube n'ekintu ekitugatta nti bw'omanya nti mwami Kassim Ssali ye jjajjaffe ate nga bwe kiri ayagala okuwakanya simumanyiiko ekyo nze Ssali yasooka okukola ekintu kino ajja akyogere bwogezi naye bw'aba nga kyayogedde tekikusanyusizza kiyinza okuba nga kituufu naye nga bwe tekikusanyusizza naye nze sirina bwetaavu bwakujja ku lutimbe n'enyoga kintu kikyamu ekitali kituufu sirina bwetaavu kubanga oba kumpewo
mukodde wange nze sina kyenfiirwa ate abo bonna bolaba e Canada teri atamanyi bonna bakumanyi era teri anjogerako nti tamanyi kyenjagala gamba kyobola tulina okukola nga tukolera wamu obumu bw'oba olina kyoyawa okutegeka ekifaanagano ekya Hajji nze abantu njabba kuwa kuba nze sibeesibaako nze sirina muntu gwe nali ntayinzeeko wadde maze omutuusa nti olina okujjanga ewange ondabe tebiriiyo enewange oluusi sibatuusaayo bakomana mu ofiisi eyo so kyenjagala abantu bamanye nti bwe tuba tukola emirimu gino mbanga Hajji akusinga lwa mazima gayogera era galaga so takusinga lwakuba nti yakusinga okusoma oba yakusinga okuba nti afaanana bulungi nnyo oba yakusooka yeeri mazima naye ate era kwawo nate wali yansookayo e Canada kino tukirwanako lwa nsonga nti bayinza okyonoona nina banaffe be nalabanga bagendanga Dubai eyo bwalingayo wera bu conference kusamba mipiira bwe nagendayo mutofali 2014 ne Katikkiro netulabanga waliyo entalo zezenda nti bwe zijja awantu ekintu kifa kyaya bulukuka by the way ekintu kibayo tibakyagenda mu conference era olaba omwomu Bobi Wine agenzeyo nogundi yagenzeyo so Canada bayinza omutwononera waffe bajja muonoona ekijja omuonoona kiri kimu ekisooka bulimba ne batwala abaana bano babalimba nsuubiza ensi neggulu nga wadonyemeza abateeka ku university n'atamubuulira kituufu kati omwana atuuka eri ng'ali frustrated n'ademonstratinga eri eggwanga terwagala bantu beekalakaasa Canada is a very peaceful country tebagala era bwe nalabayo abeekalakaasa naga wowe kiki kino naye nga kireeta ekyo bulimba ekirala kwekkusa bw'oba otandisa ekintu ng'okitandikidde kaŋŋambe mu gurupu nga ya busiraamu kivugire mu gurupu eyo kuba nze nina ebibiina bibiri naye sibigatta ndowooza olaba bukyanzijano soogera nko nti nze chairman wa Uganda Muslim Association of Alberta tokyogeranga nze president wa ku diaspora sibigatta ebyomunda gwe tobigatta mpeereza ngo omukulu w'abasiraamu ddala nze chairman president waabwe alhamdulillah naye sisobola kugatta ebintu ebyo na Uganda kwekwaffe kweffe ogiteeka awaayo mu kategole yaayo n'ebya Allah n'ovugireyo mpeereza mu bintu bingi mu busiraamu eyo ninayo abantu benakolegana nabo abamu sikiwa nti bananyiga nga mbogeddeko waliyo ng'omukyala Jowe nasomako naye wano naye nemusanga ku train yeyo netusinkana nga nze mbaze n'okuteekamu empapula zange ye nga tannaba nimuteeramu nze Allahu Akbar netuvuga kati mukulembeze mulamba mu kibiina ekimu eky'obusiraamu era bamumanyi naye nga n'ekibiina ekyo nze nasobola okuba vice waakyo kugamba mu ntandikwa yaakyo nga bwogamba minutes nze vice omubereberye ate era kyangana okufuuka omukulembeze nalina ebibiina ebirala byenkulembera nalina Uganda kwekwaffe n'ekino ekyabasiraamu Alberta naye akoze omulimu munene ayambyeko bannayuganda abawerako naye ekizibu kye oluusi kijja simanyi obawo ebintu naye Allah ajja tusaasira kati waliwo abalala bentambula nabo mu bibiina ebirala naye waffe mu Alberta tulinayo ebibiina ebirala nga 3 naye tugezaako okulaba nga tukola obumu kubanga ekisooka bwe tutayunga bannayuganda bano kubeera na ddoboozi limu tetujja kutuukiza kintu Janet kyeyagambye tebajja kwagala waabwe ate n'ekirala abaana betuzaala bajja kuluzinga olulimi nga temwegasse nga tetwegasse ojja bazaalira eryo tamwe watamwa Uganda oba abantu wali wakutamiza omuntu abaana bave ku Luganda bakupene then n'ekirala kyolinaye kumanya abakulembeze betukozesa mu conference zaffe zino bebamu kuba bw'ojja n'onona onaleba ompuuga bw'ojja n'onona oba Ssenyonyi bw'ojja n'onona oba Rebecca Kadaga oba sipiika era tewojja kubaayo sipiika mulala n'olya mutwala mwena mutwala abantu bebamu kati ku mulundi guno omulangira Kalifani yakulembera delegation eya Uganda culture ya Uganda kwekwaffe era bw'anaamala okukola musindika ne mugagenda olabira abasiraamu abawangirira Toronto kubanga musajja mu Islam ate alina culture leader gyakulembera nnene ate kabonero buwangwa bwaffe kati nga nkubira omukyalo oyo nga mugamba mukyala tegeka ajja mulangira kubanga tubeera mu states za njawulo
newankubadde nga nze nali musaale mu bintu ebimu naye tuli mu states zanjawulo so nga mugamba nti kakati genda osinkane n'abantu bali kuba community yemu kati ffe Uganda culture kyetuzimba era tukizimbye kati kye tulina okwewaza bannaffe bano abalaba abamerukawo kutematema mu that kind of build up gye tumaze okukola awe nyinwe tandikira lokusatu olujja tujja kuba twongera okutunulira ebirala Hajji toyinza kuvaano nga tolagiridde mu Uganda office weri ne contact at least oyo contact bakunoonye kubanga ojja kuva wano ate banoonye batandike kuyagga batomere kirala okyali kiri Allah yakikuteekamu nti okyayamba ku bantu taata tuyamba abantu bagende bakole ekisookera ddala nze mutesitesi wa Uganda kwe kwaffe Business and Culture Forum yatambulira wamu ne heritage the World Heritage Festivals ezibeera mu kibuga ekimu kyokka mu Edmonton. Heritage eyo nnungi tesosola kuva ku mwana paka ku mukadde bonna basobola ogyetabamu kati ffe basaale bokka muno mu Uganda abakola ekintu ekyo. Ekyokubiri tuyita abaagala okutambula naffe mu August bajje mwezi ogw'omunaana tugenda kuba n'omukolo gwaffe mulungi nnyo buli mwaka gubaayo mu August bajje tubeere wamu tutambuze ekintu ekyo. Ekintu ekyokusatu ofisi zaffe zisangibwa ku Cornerstone Plaza wali ku Kafumbe mu Kasa Road ng'oyambuka Emmengo we tuli ku floor ya kusatu wano Usaafi eno Cornerstone Plaza room 74. Essimu yaffe kikulu nnyo eri 753 628 566 bw'ogikuba oba ontuuseeko oba oyinza okukozesa ya WhatsApp eri +1 870 655 1614. Mu Uganda ntera okubeeramu ebiseera ebimu era bwe mbeerawo wano ku Lutimbe buli lwakusatu mba wendi mulungi amina sebo toyanza nnyo teyanzeege ba office mwenna batumiddeko waliyo Hajji waffe waliyo bavubuka bonna abakola mu office yaffe ku Cornerstone mwebale nnyo mwebalire ddala okubeerayo mwebale kukola Bannayuganda mbakubiriza boyagala genda kusoma ebintu bino gya byawula bw'oba oyagala genda kusoma manya bw'oba oyagala genda kukola manya bw'oba oyagala genda kukyala era manya akati gw'okwatagana naye ajja okubuulira amazima nga ye tali mu kiri kya mpaayo zompadde nze nkubuulira ekituufu ye Hajji Kassim Ssali ssentebe wa Bannayuganda abawangaalira mu diaspora olwaliro gwe tubadde naye era tukyali ffenna Uganda kwe kwaffe weteeketeeka ogendeko Canada awo okomewo ate okola ebirala oddeyo bwe bityo weteeketeeka Uganda kwe kwaffe 2024 mwezi ogw'omunaana Uganda kwe kwaffe tujja kubaayo Canada wulidde delegation yonna ejja kulemberwa mukadde waffe omulangira ne bannabyabufuzi bonna tujja kubeera nabo inshallah. Nze musajja kabaka Hajji Kassim Ibrahim Ali kwebazza bale nnyo balire ddala Hajji tusiimye nnyo okujjako era tukyali ffenna inshallah. Next week tujja kukola kusatu tujja kuddamu tusinkane ensonga endala zikuwe ate katuddemu tukwatagane Mukama Katonda abankuumire mu bikikaye Amina Nabukenya Musa we Majije nawe webale nnyo ne muganange Abdul Majid umali busulwa ku ntikawo. Thank you so much akume assalamu alaikum. Alaikum salam. Eno ye Salam TV.